kooti ento judiciary oba ekitongole kiramuzi kina kyetuyita hierarchy. Waggulu ddala tulinayo kooti ensukkulumu gye bayita Supreme Court. Wansikaawo ne wabeerawo kooti ejulirwamu gye bayita Court of Appeal. Wansikaawo ne waddako kooti enkulu gye bayita High Court. Then mu lufuutufuuti ssemateeka ewa kooti endala ze tuyita subordinate courts. Kati subordinate courts ezo kooti esookaawo yeya Chief Magistrate. Wansi ne waddawo Magistrate Grade 1. Then esemberayo ddala Magistrate Grade 2. So Chief Magistrate yaba kalabalaba wa Magistrate Grade 1 ne Magistrate Grade 2 mu kitundu kye, kubanga zino kooti eza Chief Magistrate ziri mu bitundu. Okugamba nga wano e Kampala tulinawo Buganda Road Chief Magistrates Court, tulinawo Nakawa Chief Magistrates Court, tulinawo Makinde Chief Magistrates Court, naye wansi weezo waliwo abalamuzi abato ab'eddaala erisooka. Kale tukwaniriza ssebo ku program The Springboard olunaku lwayo ku KTV, era njagala tutandikire ddala ku mulamwa ogw'olukuŋŋaana ogw'olusiisira nga bw'oluyise. Olusiisira luno lukolebwa lutya? Enteekateeka ebeera etya mukyala Nanvuma? Okay. Kati olusiisira luno ku mulundi guno lugenda kubeera ku Ceremonial Ground e Kololo. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 December 2025. Lugenda kuba lutya? Lugenda kutandika n'okukumba kwe twandiise kukumba n'abalamuzi ab'enjawulo okuviira ddala ku mulamuzi akulira Essiga Eddamuzi n'olukiiko olufuzi n'abalamuzi abalala n'abakozi baayo. Tugenda kubeeramu n'abapoliisi. Then bwe tugenda okukumba okwo tugenda kumalira Kololo. Kati bwe tutuuka awo ogenda okulabira abalamuzi ab'enjawulo abakola mu makooti ag'enjawulo n'abantu be bakola nabo. Tugenda kubeeramu n'emidaala. Remember, Essiga Eddamuzi bwe liba likola terikola lyokka, likola n'ebitongole ebirala bingi muno nga mugenda okutwalira ekya Uganda Police, Prison Service, mweri office y'omuwabi wa gavumenti, abakola ku nsonga z'abaana n'ebirala bingi. Kati buli omu agenda kwolesa byakola, abikola atya era abikola ddi. Buli mudaala gw'onootuukako waliwo ebitabo ebyokusoma. Nazzi kuno bampita mugezi nga ndi mubuulire nti bw'onoova ku olwo olunaku biri n'obyerabira ojja funa obudde obuwa wekka osome mu bitabo ebyo by'ogenda okuba ng'otwala. Ekisinga okunyuma ebitabo ebyo bya bwereere. Kati gwe twala ebitabo as much as you can. Ti mu budde bwo obw'eddembe otuula n'osoma. So ekigendererwa kyaffe ki kwolwo olunaku ng'Essiga Eddamuzi tukimanyi bulungi okuva ku ssemateeka w'eggwanga Uganda nti emirimu gino gye tukola n'entebe zino ze tutuddemu gwampuliriza oba ndaba gwe wazituteekamu. Ssemateeka alaga obuyinza buli muki mu bantu. Edda ennyo nga jjajja bw'akutuma emugga ayagala okomewo omugambe si wenjatiseeko oba amazzi nga leese. Either akukwatekwatemu ne ku nsingo apuliseeyo oba kube emiziŋŋoonyo gye kuba oyasiza ensuwa ye. Kati naffe tukomyewo ng'Essiga Eddamuzi eri abo abatutuma tubabuulire nti ate nabo batubuulire ekisinga ennyo olwaki tutaddewo kino. Twagala kumanya wakati nga tukola bino ebintu tubikola bulungi tunakifuna tutya ekyo kuva mu feedback gye tugenda okufuna mu bantu baffe ku lunaku olwo. Okay. Mwami Lumunye, abatulaba baagala okumanya enteekateeka yamwene ebeera etya? Tabamiruko n'abeera atya era enkola ebeera etya? Baani abatendinga, baani abatakkirizibwa kujja? Buli omu akkirizibwa okujja. Enkola basically ebeera etya? Enkola bintu bibiri ku lusiisira luno. Ekisooka omugaso gw'olusiisira ye opportunity ekitongole ekiramuzi kyekozesa okunnyonnyola enkola zaffe, enkola ya kkooti. Enkola ya kkooti etambula etya
nti gwe aze mu kooti obeera oyina eddembe lyo nga omukozesa wa kooti naye oyina ne duties bazita batya oyina n'obuvunaanyizibwa nti weguba musango gwa bumenyi bw'amateeka ekisengule ekiramuzi tekigukola kyokka kikolagana ne poliisi kikolagana ne ssaabawaabi wabeerawo obuvunaanyizibwa bw'olina okuleeta abajulizi bo ne kooti so okunnyonnyola enkola zaffe enkola za kooti si ezaffe enkola za kooti engeri kooti nga munnyonnyola baani nga tunnyonnyola abakozesa kooti mu bufunze abantu bonna mu ggwanga lyonna mubayita abeera invited abantu bonna mu ggwanga bayitibwa abantu bonna kubanga olusiisira lw'abannayuganda kubanga kooti z'abantu nga muganda nge wannyonnyodde nti ffe tulina tukozesa obuyinza obwo on behalf of the people so tuyita abantu bonna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe tutandise ekisooka okunnyonnyola enkola za kooti mwe mubannyonnyole ffe tubannyonnyole kooti engeri gyekolamu emirimu gyayo nabo bakole ki nabo batubuulire engeri gye tusobola okulongoosaamu bababuulire bo kooti bazisanze batya obumativu bwabwe buli luddawa ne baagala obutali bumativu buli luddawa so ebyo ebibiri biri very important kubanga bye bikulu okunnyonnyola enkola then okuwulira eri abakozesa kooti wano mukoze bulungi small claims mugituleetedde etwanguyiriza tetukyetaaga looya omusango gumala ennaku 14 olinaafuna ki ensala ye naye ate wano muluddewo wakyaliwo backlog tukoze tutya so tunnyonnyola biki bye tuleese nga judiciary ekitongole ekiramuzi then ne tuwulira n'abantu ideas zaabwe wawe tusobola okuteeka amaanyi okwongera okulongoosa yes tukitegedde nti olusiisira olwo lugenda kubeera ku ceremonial grounds Kololo nga 15 omwezi guno abantu bannayuganda bonna bali invited bayita mu mitendera ky'oku accessinga grounds kubanga waliwo functions ezimu wootuuka nga ssebo bw'oba toyina kintu gundi tosobola kuyingira mukyala Jane Francis nina kujja buzinze nga bwendi beerebeere emitendera giriwa ekisooka oli munnayuganda ekyokubiri toli munnayuganda naye okozesa kooti so olukuŋŋaana luno lwaniriza buli kinoomu kyoba okola jangu n'olupapula lwo ne peeni yo otuule maybe ne transport akuleese n'anaakuzaayo otuule owulirize bw'otuuka ku geeti ya ceremonial ground tewalina bibuuzo bingi bye bajja kubuuza kubanga bakitegedde olukuŋŋaana lwa buli kinoomu exactly bajja kukebera oyingire so bw'oyingira kyenkusaba kwata akatebe ka maaso osobole okubuuza ekibuuzo kyo ku lunaku olwo ate okitegeere ekigenda okutunyumira nti bw'otuuka bw'oti bajja kuwa olupapula otekeko ekibuuzo kyo ogambe nti nze njagala kuleeta musango gwange gwakwawukana mu bufumbo nkola ntya tandikirawa kozi kyenjagala awulirize era alaba ategeere nti ku lunaku olwo tugenda kusomesa abantu enkola ya kooti nga mwannyinaze bwabyogedde emirundi egisinga kooti zaffe zizeemu abatwerimbiseemu bangi ne beeyita bonna nti baki balamuzi naye tugenda kukusomesa nti bw'otuuka ku kooti yo omukozi w'ekooti eyagenda kuba ayambadde ki omulabira ku ki era atuulawa twagala abantu baffe beewale nnyo okukozesa abantu abali mu korido naye ate banaakitegeera batanga tetubannyonnyodde kati olwo lwe lunaku lwe tugenda okukusomesa nti bw'otuuka ku kooti kola bw'oti ne bw'oti oyingire obuze ekibuuzo kyo ojambibwe mu ngeri bwetyo court processes zonna kwolwo ogenda ozitegedde we zitambula so tofaayo nti nze ate banange nayingira ntya it's free entry
and exit jangu n'omutwe gwo nga ng'oguwewudde bulungi kuba ogenda kusoma bingi ofune ne olupapula kw'ono owandiika by'otosobole kusitowaringa mutwe ate obeere ready okubuuza ekibuuzo kyo ofune okuddibwamu. Mwami Ssenvuma Mwami Lumunye mbitabudde ekibuuzo kyange kiri nti ate asobole kufuna opportunity kubuulizaawo okwewala okudda abantu bano ebibuuzo byabwe waliwo enkola ekeddwawo kubanga mubifuna enkola yes tugenda kozesa methods wajja kubeerawo ababuuza abanafuna omukisa ne bakuwa akazindaalo n'obuuza ekibuuzo n'oddibwamu naye wajja kubeerawo n'enkola ey'obupapula kubanga abantu bajja kuba bangi buli omu tayinza obutafuna opportunity naye wajja kubeerawo n'abawandiika obupapula n'abaabo bajja kuddibwamu then waliwo ne bana abagenda exhibiting is what abagenda okwolesa kyovola batwagala okeere kubanga tugenda kukola ebintu bingi naye nga bitambula at the same time nti oli ajja kujja nga ekibuuzo kye kigwa for example department y'ekitongole ekiramuze ya inspectorate oli ajja kujja nga ekibuuzo kye kigwa mu land division ebikulira kooti ekulira ebyettaka oli ajja kujja nga ekibuuzo kye kigwa mu criminal division obumenyi bw'amateeka oli ajje nga ekibuuzo kye kigwa mu commercial division kati buli we tubanga olukunaana bwe lunaatandika ebyo ebibuuzo abantu ababuuziza tujja kubasetula tubatwale ku tenti ezo gye baba bannyonnyolelwa kubanga answers zaabwe gye ziri n'ekyokubiri akulira kooti enkulu ne kooti ento omulamuzi gwe tuyita principal judge bwe tubadde tutegeka abadde aemphasizinga nnyo ng'agamba nti olukuŋŋaana olusiisano lwe tugenda okkuba lw'abantu okwogera okuva ewaffe kugenda kubeera kutini nnyo twagala omuntu atambule gy'avudde ajje afune opportunity kubanga ye mugenyi omukulu ng'ogyeko Katonda omugenyi omukulu ye muntu oyo azze court user gwe tuyita court user yagenda okuweebwa obudde ayogere agwe nyagwe. Waliwo betusuubira tukimanyi nti si buli munnayuganda nti ajja kusobola okujja ekkololo waliwo enteekateeka yo egenda okufavoringa abantu bano okufuna feedback yaabwe. Yes, enteekateeka weeri abana abatebasobodde kujja mu buntu wadde kye twandyagadde kubanga twagala olabe eri abantu abatolooza nti kati gondabyeko wano eri abantu nga tatulanga nako na mulamuzi balozo bava mu ggulu naye baana bava mu mmwe mubazaala bava mu communities zammwe waliwo entiisa eyo eri awo kati gye twagala okujjawo gye twagala okujjawo olabire ddala nti ono omuntu wa bulijjo alinga gosobola n'omubuuzaako kasita tubeerawo nti yes relationship eyo ebeerawo naye leka omulamuzi akole omulimu gwe ate naawe kola ogugo gwolina okukola nga azze nga court tosala line for lack of a better word naye nga yes enkola weeri tugenda kubeerako ne zoom link bannaffe abanaabeera ewala tetuyinza gamba nti tv bweti egenda kulaga tv of course ba media bajja kujja naye sina garanti nti ejja kuba live broadcast throughout naye twandyagadde nnyo obeerewo mu buntu bwe munaaba atasobodde because bonna tebasobola kujja abatasobodde tujja kubeerawo ne zoom link. Mbadde njagala twatwogedde ku nkola zino ze tugenda okunnyonnyola mbadde njagala nzoogereko kati just kuzimenya si kuzoogerako. Tulinawo enkola ey'obusango obutini gye tuyita small claims ng'oli ayina abanja omuntu ebbanja eryo nga terisukka miliyoni 10 abantu bagenda kusomusibwa mu nkola eyo. Ne tubeerawo n'enkola eya plea bargaining nti omuntu amanyi nti yazizza omusango n'ajja ne bamusomera omusango n'akwatagana n'oludda olumuwaabidde tetuyita DPP n'omuntu eyaddizibwako omusango tuyita victim ne bateeseza ebweru bwa kooti ku kibonerezo eyo naye enkola egenda kusomesebwa. Ne tubeerawo n'enkola gye tuyita mediation oba okutabagana. Mugamba nti emisango gikandalira mu kooti naye emisango mmwe mugiwaaba
gwe bw'obaawo omusango babe bakuwaabira gwe n'oyo awaaba mwe muba musinga okumanya omusango ogwo okusinga omulamuzi so muba better position okutuula ne mutabagana nga waliwo mutabaganya eyo naye nkola tugenda kugyogerako twogere ne ku bail bail ofuna otya bail era bw'oba omaze omusango nga guwedde ojjayo otya ssente ezo kubanga essente ezo teziba za kooti naddiromibwa bail sidironyuma mitendera ki gy'olina okola ki okuyitamu so tusaba abantu baffe abatulaba ku KTV bakeere kubanga tugenda kusooka nakusomesebwa kyekitutwala tulina ba lawyers abagenda okujja okuwa legal aid service ez'obwereere tulina legal aid clinic ya Law Development Center tujja kubeera ne FIDA tujja kubeera ne aba lawyers bangi bajja kuwa ne materials bw'oba oyagala kola kino ogenda ne kano bw'oba oyagala kola kino ne so kigenda kuba kiyitirivu Mukyala Nanvuma ebigambo tubiwulidde tuwuliddeko abalina emidaala bagenda okwolesa ffe ebiseera ebisinga bwe mpulira omudaala ndowooza waliwo products ezitundibwa ezigenda okuteekebwawo mu mbeera eno kyo kigenda kubeera kitya toli wala n'ekituufu indeed products zigenda kubeerawo kati ng'esigeddamu zi products zaffe ki products zaffe ge mateeka ge tukozesa okuyamba omuntu akozesa obwetaavu bwa tukooti so ku midaala gino gy'ogenda okulaba mwanyinaze ayogedde ku nkula empya ze tuleese mu sigeddamu z'okwanguyiriza obuweereza munnayuganda katugeze small claims procedure ku mudaala gwa small claims procedure ogenda kufunako ze tuyita brocures nga zikulaga otuuka ku kooti okola otya era mu mwezi gumu omusango gwo gwina okubanga guwedde otuuke ku mudaala gwa alternative dispute resolution mediation bagenda kulaga nti si buli musango gwetaaga kusika bitogi leeta abajulizi no kati kwogwo omudaala ogenda kusangako products zaabwe nabo nti bw'ojja ng'oyagala musango gwo gugende mu mediation kino kyokola. These are the accredited mediators of this court. Nti oli waddembe okulonda gw'oyagala oba ate kooti okuwa accredited mediator okuddukanya omusango gw'ogende ku gw'obuzzi bw'obumenyi bw'amateeka criminal akunyonyoddeko ku kya bail gwenyini n'omubuuza nti waliwo olwenyimibwa bail ne lwempeebwa ani ammibwa ani aweebwa era kwolwo ogenda kufuna ebitabo ebikulaga nti gino gyemitendera gy'oyitamu okusaba akakalu ka kooti ogende ku by'obusuubuzi omanyi ssente buli lwe zeesibira mu makooti olw'emisango emingi ne mu society tezibaamu ajja kunnyonnyola nti omusango guno guyinza okulwawo naye bw'oyingira mu mediation gwanguwa bwe mugumaliriza ssente zeesumulula ne society eba etambula so buli mudaala ate before that twagambye tetukola ffe ekkange esigeddamuze bwe tuba tukola emirimu nina ebitongole ebirala byemukwatagana nabyo katugira tusimbawo akati awo tugenda mu kuwummulamu tukomawo ffe ekyokubiri twongere okumanya bamuyimbudde kakalu ka kooti baviirako awo ebintu ebigenda okubeera mu lusiisiro olwo naye ekisingamu byonna edda ng'abantu boogera nnyo nti emisango girwayo mu kooti so ekisiga lyatuula essiga lyatuula ne lijja ne means ezikendeeza ekintu ekyo zino nga zeeza okuyambako okukendeeza ku misango mu makooti ag'enjawulo n'okukendeeza ku congestion mu makomera ag'enjawulo mu Buganda wange ayogedde ku plea bargaining bwe bw'ojja ng'okimanyi watta omuntu tomala budde naye era tebakukaka ogamba omulamuzi nti njagala tuyingire mu nkola eno kuba amazima gali nti namutta so ekyo kitegeeza nti mugenda kutandika kuteesa ku kibonerezo mu ddakiika ntono nnyo oba musawa ntono nnyo oba munaku ntono nnyo omusango gujja kuba guwedde ng'era n'ekibonerezo okifunye waliwo kyayise small claims obusango obutonotono kuva ku siringi emu paka ku miliyoni 10 ez'Uganda nti egyo emisango teweetaaga pleader egyo emisango gweyingirawo obuyingiza ogambe nze nawola Mary mitwalo gyange 5 aganya ojimpa Mary kooti ejja kuyita free of charge bakubuuza ekituufu ogambe era ngenda zimuwa naye njagala tukanye ku ngeri gyenyinza in a minute, in a day, in a week
omusango gujja kuba guwedde. Kituyamba nnyo it's advantageous ssente zijja kuba zeesumulula ate nga mu community gye ziri. Waliwo enkola ey'okuteesaganya oba okutabaganya mediation. Saba mpuliriza era ndaba enkola eyo ogyettaniire because essiga lyazze n'eyo enkola kuyamba kukendeeza ku misango obungi bwagyo mu kkooti n'enkola endala nnyingi nnyo. We are digital. Everything is going digital. Kati kiba kya buswavu essiga bwe lisigalira. So waliwo enkola gye tuyita inkimis. How do you exactly? Actually kansabe muganda wange ajogereko mu dakiika 2 kuba biri mbadde nkonako bikono batele nsaba agirambululeko katini. Ye yokuweereza ensala ku email. Ekyo kyekimu ku ebyo naye mu food kitegeeza e-filing, e-payment. Nti kakati enkola eya ICMIS yenkola empya eri mu kitongole ekiramuzi nga ekusobozesa awo wooli okuggulawo okufayiringa okuwandiisa. I think that is the right Luganda word. Okuwandiisa omusango ku mutimbagano kooti n'egufuna nga totambudde kugenda mu kooti. Okiwulidde ekyo? Luli emabega wali oyina okubanga weesitula paka ku kooti. Katugambe ova oyina appeal kampe best example. Obadde oli Masaka oyagala kujulira tomatidde na nsala ya mulamuzi we kooti enkulu oyina kujulira wa Kampala etule e Kampala. Kakati omutimbagano guno kyegwakoze nti teweetaaga kwesitula kuva Masaka kujja mu buntu kujja Kampala ku Court of Appeal kuwandiika. Kasito lawyer wamala okubaga bulungi ebiwandiiko nga ogenda ku mutimbagano ogwo ng'oteekayo ebiwandiiko byo ng'aba Court of Appeal abakozi ba kooti aba Court of Appeal babifuna nga babiwe ennamba ng'era baddamu ne kye tuyita summons oli gw'owaabidde nga naye bamuwa summons nga naawe ku mutimbagano nga ofuna notification nti summons bamaze ozikola ki ozisayininga ng'oziprintinga ng'ozitwala ng'osaavinga omuntu oyo gw'oba okoze eki gw'oba owaabidde. So ye enkola empya tennabuna kooti zonna ekyali kati wano mu Kampala courts zonna mweri erimu high court division zonna that is land division, commercial division, civil division, anti-corruption, ICD ezo zonna mweri. Then nebeera ne mu chief magistrates courts eze Kampala kati nze wendi ku LDC weri e Buganda Road weri Emengo weri. Buli kimu ekikwatagana ku musango ko okuwandiisa n'okusasula byonna kaakati obikolera ku mutimbagano. Kitegeeza kikati ewange wentula ku kooti sikyalina fayiro za bipapula kubanga ekipapula kyo siina wenkiteeka. Fayiro yonna erigenda ku mutimbagano. Kino kijja natuyambako kyaliwo emabegako eyo mu myaka egyedda nti fayiro ebuze kubanga kati fayiro eri kuki ku mutimbagano. Buli ekibaddewo leero ogenda fuluma kooti nga we bibadde nga naawe ali ku musango guno osobola okukyakisesinga n'omanya leero wabaddewo abajulizi 2 bwe buno obujulizi bwe bawadde bw'ofulumira kooti bwoti oba osobola okugenda ku mutimbagano n'okebera. Kitegeeza fayiro eri digital. Enkola eyo njirabamu okwanguyiriza abantu ndabamu obwangu naye ate era nindaba nga etalimu bwangu erimu nga tonnabala erimu obwangu ate tuyambe nnyo okureducinga ku corruption kubanga kati ononsangawa system ebeera straightforward ogenda na kyuma luli nyambaako kati oyogera na kyuma ojje wange nga singa ogamba nti nateekayo ekintu kyange naye tonnaba kikola ki tonnaba kukiddamu naye nga batukubiriza
buli kanaku kebera ekyuma kyo kebera system yo olabe so nekyo emisango emipya egiwabiddwa gyolina okukolako abantu ne bafuna Simons zaabwe okumulugunya kwange kubadde nti nyinza obutalabawo bwangu kuba abantu abasinga twamanyira nti bwe mpasa etuukidde tebagenda kunfaako mangu eyo mindset mentality eyo mindset kati kusomesebwa kijja genda kikola Rwanda wonna mu Rwanda buli court tosobola genda tebakyalina bipapula tebakyalebuukana kati naffe tugenda tutambula very soon tugenda kubeera mu circuits eza high court then tuve mu circuits tugende mu regions wonna ejja kubuna kubanga eyo gye tugenda tetudda mabega mukyala Nanvuma sinza butayogera ku kakalu bandi abaweebwa akakalu na mitendera ki njagala oyogere ne ku ssente zino eziweebwayo ti bamuyimbudde kakalu ka kooti ku bukadde 3 obwobuliwo obutali bwabuliwo enjawulo eri luddawa ebintu ebyo biri bitya akakalu ka kooti muganda wange yagambye no yendaga wakati gwe bavunaana ne kooti ne bali abazze omweyimirira ekitegeeza ki nti kooti ekugamba fuluma wabweru owoze ng'ova wabweru naye buli lunaku lwegamba komawo olina okukomawo ensonga lwaki emirundi egisinga jjukira kino kiri mu ssemateeka wa Uganda wa 1995 nti omuntu waddembe okusaba kooti okweyimirirwa naye ate it's a discretion of the judicial officer or court okumuwa akakala kwa mulamuzi exactly wa court okusalawo kwa akakala oba otakakuwa exactly thank you very much court esinzira ku kyokukampa oba okkanyima kati tuli wano mu mateeka ge tukozesa batuwa conditions water conditions batuwa obukwakulizo kwolina okuyita omuntu omuwa akakalu n'olwokuba nti amakooti gano galimu bantu banjawulo kati eno yeyange eno yeya Timothy okusinziira bwe ndabamu omusango nga nze ke kakalu ke ngenda okuwa tu guyinza okuba nga musango gwagezezaako okutta omuntu nga nze in my own wisdom ndaba wetaaga okuwa akakalu ka $2,000,000 either ez'obuliwo ez'obwezi butaliwo okusinziira ku nze gwenga bwobola ye independence muganda wange gye yayogeddeko judicial independence so katugeze nkugambye ogenda kuwa $5,000,000 ez'akakalu okusinziira ku musango gwo $5,000,000 oba $5,000 now kiri erinze okusinziira bwendaba omusango oguli before me nti $5,000 zibe za buliwo oba $5,000 zibeereza butaliiwo okusalawo kubeeza obuliwo bwo butaliiwo musinzira ku buzito bwa musango obanga otunudde kwavunaanibwa ng'ayinza obutasobola kuziwa there and then kisinziira ku byonna yes ku byonna buzito bwa musango ne capacity ability okubanga asobola okusasula n'abakweyimiridde bantu babuvunaanyizibwa ne standing ey'omuntu oyo mu society gyava kuba waliwo abantu nga ne baba muguddeko omusango talina gyagenda kati noba omuwa ssente nogamba nti asasule kakalu era ajja kudda nti reputation ye oba integrity ye emwogerera ne gyatakola ki ne gyatabe so byonna all factors are considered abateebwa ku zitali za buliwo bamala ne bazisasula oba bo kiba kiwedde kasita what is defaulting kasita jumping up bail kageze olema okutuukiriza kooti byakola ki byateekawo singa ngamba mutadde ku $5,000 agatali ga buliwo kooti eba emuwoze kooti eba temuwoze eba bond bond oba mu Luganda kiba kitya eba bond mu legal term tukiyita bond kubanga kweyimirirwa oba I don't know but it is called bond naye bwe nkutanga ngambye nti $5,000 ezitali za buliwo n'olemererwa okudda mu kooti n'empisa summons ne bakuyita oba warrant ne bakwata n'enzija n'empulira ne bakuleeta n'enkubuuza ensonga eyakulemesa
okujja mu kooti oba okudda mu kooti singa ensonga eyo temmatiza then nsobola okuwa order yonna nga mmaze okuwulira lwaki tewadda muki lwaki tewajja mu kooti so nsobola okugamba nti oba kakati zireetebwe oba kakati nsazizaamu okweyimirirwako genda oze ng'ova muki ng'ova mu komera naye nina okusooka okuwulira nemmanya bwe sibeera convinced nsobola okuwa order yonna bwe mbeera convinced ogamba oke tuwuliriza tumanyi lwaki obadde tukola ki tojja naye kakati genda maaso ng'okola ki ng'ojja kubanga omugaso guli gumu kikuyambe kikusobozese okuwoza ng'ova bweru ndagaano ebyo ebiri biri important ndagaano wakati wo ne kooti nti ojja kudda buli lunaku kooti lweneeba ekwagadde nti era abayima abo bajja kukubiriza oba sinakindi okuwaliriza kyova olaba tubatunulamu tubateekamu ttooki baana bo bwe balemererwa waliwo sanctions kubanga tuba tuwa terms tunabo tugamba nti oke beeyimiriddwa maybe emitwalo 5 ezitali za buliwo omuntu ono bw'alemera okudda sente ezo balina okuzisasula mu buli buli yateekayo cash sinakindi okuwaliriza kyova olaba tubatunulamu tubateekamu ttooki baana bo bwe balemererwa waliwo sanctions kubanga tuba tuwa terms tunabo tugamba nti oke beeyimiriddwa maybe emitwalo 5 ezitali za buliwo omuntu ono bw'alemera okudda sente ezo balina okuzisasula mu buliwo awadde eza buliwo sente ze zimuddira yes zimuddira ng'omusango guwedde ng'agusinze oba nga tagusinze kasita guggwa bwe guti omulamuzi alina okuwa order ng'agamba sente ezo zikuddibwe kubanga omusango guba guwedde addizibwa zino ze yateekayo ye nga ye oba n'ez'abamweyimirira nazo zimuddira aba buli yateekayo cash addizibwa cash yes so bw'oba tewateekayo cash nga kooti yakweyimirira then tewabeerawo sente zakuddizibwa ani ataweebwa bail musango ki era biki ebitunuulira Mary tewali ataweebwa bail ku buli musango ku buli musango okuva ku musango gwa kooti eya wansi ddala paka ku nsukulumu tewali ataweebwa bail naye enjawulo eri wano waliwo enagambidde nti bail it's a discretion of a judicial officer naye nga buli muntu aweebwa bail buli musango omuntu asobola okuweebwa okweyimirirwa yes bubuzibu buvaawo be tulaba naddala misango egirimu ebyobufuzi omuntu ne bamulemera anaasaba beyiro n'akoowa kiva ku ki ebyandaba ya musango ebyandaba ya mulamuzi nga tamatidde oba wabaawo factors endala ezitunuulirwa buli musango gw'olimu waliwo etteeka erikuwa obukwakulizo bwa bail bw'olina okutunuulira nga guzi kati omulamuzi oyo gy'oba olabiseeko okusaba akakalu ka kooti okusinziira ku ye alabye etteeka nga obukwakulizo obwo tobutuukiriza okusinziira ku tteeka ly'aba akoleddemu so kino kiri ku discretion y'omulamuzi okusinziira ku tteeka lyakozesa waliwo ayina ekibuuzo circumstances ky'omuntu muba mumira sente ze za bail nezitamuddizibwa nga yabuuse ng'akoze eki alemeddwa okudda okugoberera endagaano ey'okweyimirira tukuwadde bail tozze mu kooti bakuleese bakutte by way of warrant of arrest nsobola okusazaamu okweyimirirwako ne ssente ezo nezigenda gwanika ziba zigenda mu government straight siza court zigenda mu consolidated fund kubanga kati oba ojampinze bail
Maybe the second point lwaki oyinza okulemerwa ofuna ssente zo jjukira bw'oba okomawo kunona beero olina okuba ne receipts zo zonna, bank slip kwewasasulira, receipt ya kooti, olupapula lwe bakuweerako bail. Senga ebyo ebintu wabisuula ne bikubulako tolina wotandikira claim kiyinza okulemerera akadde katuweddeko naye ate tubeera ne records zaffe ku file. You might get musobola okutunula ku records zammwe mu files mu file y'omusango ne musobola okuba nga muwa akasente ke tujjukiza abantu ku lunaku lwa 15 nga tusiibula. Ndaba oba mpuliriza oba omulabi wa KTV njagala kujjukiza, njagala kukunga, njagala kuyita mu bungi 15 Desemba 2025 mu kisaawe Kololo. Jangu tuwulirize tutandika tutya okufuna obuweereza bwa kooti, ani alina okutuyamba ku kooti, nina omusango gwange ntandikirawa era kooti kigendagamu, ate n'ebitabo obifune. Bagamba ndi mugezi nga mubuulire exactly. So mbayita mujje tubeere ffenna olwo. Mwami Lumunya tusiibula ku nsonga eyo yennyini ey'enteekateeka mu ddakiika emu. Nange njagala kwongera ku gatta ddoboozi ku kuyita abantu mwenna bannayuganda mwenna ng'ennaku z'omwezi 15 mwenna mujje mubeerewo mu kisaawe e Kololo. Tugenda tandika na kusomesebwa, wagenda kubeerawo materials ez'obwereere z'osobola okutwala ewaka n'oddamu ate nawe n'osomesa abantu eyo gy'ova, naye mujje tusome tuyige tumanye enkola ya kooti engeri gy'entambulamu ate tuwulirize n'ebyo bye mwagala ffe tulongoose mu kitongole kiramuzi. Kale tetugenda kusukkako awo the Springboard olunaku olwaleero bwe tuba tugiwummuzise